beera hard working. Tokeeranga ku makya n'ogamba nti nze sirina kyakukola. Waakiri kwata olweyo oyere awaka. Kwata ekiwero osiimule ennyumba. Genda mu kisenge otegeke engoye za maama mu kisenge kye. Funa omulimu gwe weekolera. Togamba bugambi nti nze sirina kyakukola. Lwaki? An idle mind breeds bad manners. Idle mind breeds what? Bad manners. Mama Makula, njagala okwongera okwebaza. Okwebaza kubanga otegese okoze enteekateeka ey'enjawulo. N'oteekawo netball teams. Njagala okwebaza. Mumukubireko mu ngalo. Mumwongere engalo. Can I hear them? Thank you. Njagala okumwebaza kubanga through identification of talent omuntu nga bamaze okulaba ekitone kye ate ne bakikuza kimufuula ow'omugaso ate ow'ebbeeyi. Njagala okumwebaza kubanga recently tubadde mu Commonwealth Games era ye ne mu Pastor Bujjingo batusupportinga nnyo nga She Cranes. Era mu kutusupportinga okwo twajjamu abaana abawala abakwatidde flag, Uganda flag. Ne tugende Bungereza kati ffe banambeemu ku African continent. Tukyebaliza Katonda nga n'emikono tugiwanise. Naye ye yatunuulidde nti okufuuka star wa Uganda totandikira kubeera wa star wa waggulu. Otandikira wano ku myaka gino. N'olwekyo njagala okumusaba era nga namwe mbagamba nti njagala mwegatte ku ttiimu ye yeewadde commitment nti agenda kuleeta 4 teams mu league. Njagala mwenna mujoyininge. Whoever knows that he can catch the ball, join netball. Ekyokubiri njagala okumwebaza era emirimu egy'emikono gino gyategese. Njagala okukimwebaliza kubanga mu bulamu obwa bulijjo kino kye kitufuula kye tuli. This makes us who we are. Njagala okumwebaza kubanga bino bw'oba tobimanyi, you don't have an identity. Bw'oba tosobola kusiba mmere, bwe ngamba okusiba emmere ntegeeza ematooke amawaate, n'oteeka ebyayi mu kibbo, n'oteekamu olulagala olusiba emmere luli specific, luli special. Si lulina kubeera kireka, lulina kubeera olulagala olukyali olulamu. Ebiseera bino olw'okuba emmere tetugiyunja mu lusuku fekka, amatooke bw'omala okugawaata ogoozaako kubanga gayise ku loole ne gajjako ki? Gyemuli amatooke bw'ogateeka ku loole ne givuga okuva erwakitula teri matooke, erwakitula waliyo mata. Ne gava Embaale oba ne gava Ebushenyi oba e Masaka, gagenda okutuuka e Kampala nga gajjudde ki? Enfuufu. Kakati kiba kya buvunaanyizibwa bw'obanga ogenda okugawaata okugoozaako nga tonaba gateeka mu ki? Mu lulagala ng'omaze okugawaata. N'engeri gy'osiba emmere erina okubeera ng'eteekeddwa okubeera nga nnungi. Obeera nti bw'enejja bw'onoogisitula mu ki? Mu ntamu ereme kugwamu. Olina ogisiba ng'olulagala olukutte bulungi, ng'ate oluwumbye bulungi, nga bw'ogisitulamu teyiika. Ate emirundi gyonna bw'omala oginyiga nga teyingira mu lulagala, ng'osobola okugizaako ate n'ebeera nga mmere ennungi. Nnyabo maama njagala okikwebaza kubanga kino si kyangu era abasinga tebakimanyi. Emirundi egisinga balaba bulabi ttooke, olina gamba nti nze njagala ettooke erikoze eki? Eriboobeze oba erinyiga obulungi, naye nga mu mazima tamanyira bwe balifumba.
This is a very, very important. What makes us as Baganda women is this. Kyekitufuula kikye tuli kino emmere nganda bwetu bwe tukiwaata bwetu bwe tukifumba. Njagala okubeebaza. Muno nyongerako emirimu egy'emikono. Mirimu egy'emikono gino egikoleddwa n'emikono gyaffe. This industry is very popular in India. India yemu ku nsi erina abantu abangi ennyo, almost 4.2 billion people. Naye eno industry eyingiza almost 20% of their GDP. Muntegedde bulungi. Ku nsimbi z'eggwanga zerina zezigabana ebyokwetona ebyekwewunda bireeta bitundu 20 ku buli 100 ku nsimbi z'eggwanga. Ezo sente si ntono. Bye bintu ebifaanana bwe biti, obukomo, eby'omu bulago, eby'omu mutwe. Kiki eŋŋamba? Tetusobola kubanga tubikola ne tubeera baavu. Mumpulidde? Ojja kutandika wano tutunulye ffe n'abakyala, buli omu alinako akakomo, buli omu alinako akasapuli, buli omu alinako ak'oku mukono. Si kyo? Bwe ngenda okubuuza nti wakagula sente mmeka, oli ajja kuŋŋamba nti mitwalo 12, mitwalo 20, mitwalo 5. Mukitegedde? Oyinza otya okubeerawo nga tolina sente mu nsawo ng'ate osobola okukola omulimu guno. N'olwekyo obudde buno mubukozese. Maama Makula, ebintu bino byonna by'oyigiriza abaana olwaleero bye bimu ku ebyo bye tugamba nti ebijja okufuula omwana omuwala nga ali sustainable. Ekyogedde mu luzungu nga ŋŋamba ti asobola okwebeezaawo n'asobola okubeezaawo abantu be, ng'asobola okubeera ne income. Oluusi olya mbuuza kiki osobola okukola, what can you do? Olwali nja kugamba ti abaana bange bano abali wano, abaana baffe bano abali wano, they have something they can do. So thank you very much. Maama Makula ayogedde ku kyamanda. Ekyamanda kino sijja kyogerera kusinga bwe yakyogedde, kubanga mumanyi ebiriwo. Climate is changing so drastically. Twakamalako emyezi 4 emirungi egijjudde nga titulaba nkuba. Mukimanyi ekyo? Mumanyi lwaki? Emiti gyonna twagitema. Kakati amanda gano amakole mu nteekateeka eno kiki gatuyambye? Gatuyambye nti mu kifo ky'okozesa eroole 3 ez'enku okozesa bricks 3 okufumba ebijanjaalo. Kiki ensaba? Let's learn this skill. Kubanga eri mu bintu bye tukola, bw'omala okuwaata ebiwata, bw'omala okuwaata amatooke, bino obyanika, bw'omala okubyanika oluvannyuma n'obisekula mpola mpola n'obigattamu olusennyente n'enfuufu n'okola ki? N'okola amanda. Buli mukyala yali kitegedde, kubanga eyo bwe tunaaba tutandise okusoma eby'abakyala waliwo olinagamba nti ate omwami teyaleseza ku kameeza, ate omwami teyaleseza amanda. Lwaki teyaleseza amanda? Tazirina. Bw'aba tazirina toolye n'abaana bo tebaalye, oli mulinda lwalidda olyoka ofumbe? Nedda. So be enterprising. Manya kiki oteekeddwa okukola. Ebintu bino byonna njagala maama okwebaza. Bye bimu ku ebyo kati bino biri very 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 marketable. Mu buli kanisa, mu buli muzikiti, mu buli kereziya, bino bikati bye tukolenga ebibbo. Obiraba? Bye bikuŋŋaanya amakula, bye bikuŋŋaanya ebirabo. Kakati tosobola kugamba nti ojja bikola bibulwe abigula. It's very very marketable. Kakati mu abali wano olwaleero muyize ekigambo ekinene nnyo ekyokubeera nga omwana asobola okubeera ng'alina kyakola. Some of these materials, ebintu bino ebimu ebikola ebintu bino byangu nnyo ne bwogenda wali mu mugga gwaffe ogwa Bwayise Channel n'oyimirirawo n'okuŋŋaanya amazzi ge bireese osobola okufuna ebintu bino. Kye ŋŋamba ebintu ebiri wetuli reusables ne bisobola okuvaamu ebintu ebiri useful. Kyensaba oba kyennyongera okwebaza nti kampu eno abagirimu mugenda ganyulwa. Mbasaba
mubeere babuvunaanyizibwa obudde mubukozese bulungi. Mubeere babuvunaanyizibwa buli kye babayigiriza mukikwate. Be participative, be inquisitive, be there and participate. Njagala okumaliriza nga ngamba ekirala nti nze ne Maama Makula n'ekirala kye tugabana twagala nnyo abaana musome. Yaŋŋamba nti alina program egenda okubeera ng'esomesa abaana. Era njagala okumwegattako okubagamba nti St. Margaret College egenda kubawa bursaries 100. Bursaries 100. Look at that. Bursaries 100 eri you the girl child. Musobole okujja musome musobole okufuuka ba right honorable. We are on that path of becoming right honorable. Ate si right honorable kyokka, right honorable doctor. Mumpulidde? Mukama n'olwekyo maama tugenda kutuula wansi tukole enteekateeka. St. Margaret College wano ku muliraano yo esomesa secondary. Tulina from senior 1 to senior 6. I know the primaries, you can also work hard and come to St. Margaret. Tulina omukisa nti naffe twongera omwana okumanyisa bino kubanga tulina ne vocational center. Era tusomesa kye tuyita Directorate of Industrial Training Assessment. Batuwa ebigezo ebya DIT. Era bino bwe tumala okubikola bwetu nga bwe tubikoze abayigisa abava mu UNEB equivalent bajja abaana ne babaasesinga ne babawa ebbaluwa eringanga eya UNEB. Mbagambyeko nti ekya gavumenti temukigayalirira. Gye tugenda mu maaso bajja kubuuza ng'obwoleta certificate yes 4 bakugamba nti leeta ne DIT certificate. Kubanga tugenda mu skilling kikyomanyi mu mukono so si mutwe mwokka naye ne muki ne mu mukono. Kati bino ebiri wano ku ludda luno bya kufumba. This beautiful bread and cakes, the donuts, the daddies. These are very, very fast foods and they are very, very important. Kati bano bali mu area ya hoteli. Kati bano bali mu area ya fashion and design and craft. Bano bali mu area ya income generation. Kati bino byonna ministry ya education byeteeseeko essira. N'olwekyo Maama Makula olwekyo okoze is great. Abaana bange bano bajja kuva wano nga buli omu alina kyasobola okukola. Bino byonna byebisero. Ebisero bino obimanyi. Ebiseera bino Abaganda tetera nnyo okugenda kwanjula ne tugenda na nte etambula. Si kyo? Fe Abaganda tutwala ki? Tutwala kisambi. Kakati ebibbe ebyaffe Ebiganda emirundi egisinga byali tebisobola kusitula kisambi. Ng'era bakiteekako buteesi ndagala ne bakisitula. Naye embeera eno yatuleetera ebiseero bino kati bye bireeta ki? Ekisambi. Kati mukimanyi nti buli lwa mukaaga abaana abawala bafumbirwa n'abaana abalenzi bakola ki? Babanjula. N'olwekyo ebibbo bino biri ku ki? Ku katale. Kati onootandika otya okuŋŋamba bw'otolina ssente ng'ebibbo weebiri. Mugende in any of our decoration centers or corners mujja kusangayo ebibbo bino. Mbyogedde gye muli to tell you nti tewali babagamba nti ate that is nothing. Ministry of Education, when you are presenting your senior 4, they will ask you, what is your DIT certificate? And the DIT certificate will be based on this. What can you do? Kiki osobola okukola? What skill do you have? Neyanza ege, Omukama omulungi ayongere Maama Makula amaanyi. Amwongere obusobozi, amwongere okubeera nga buli kyakola kiweesa Katonda ekitiibwa.